nga mukola pate ya kwesiibula. Tukimale because wabera abantu aba contributing ku mbaga. By the way, kofu babyogera mu birayiro mutuyitanga era ne twawukana mu lujjudde sekyo. Yandi walokati ababa bafaawo wala bagenda ebweru. Abazenga bajja. Inabija ne mwesiibula. Ensi n'ekimanya nti mwawukanye era oli azzeeyo ku mudaala n'oli azzeeyo ku mudaala. Era mwe mwennyini muba ekyo kiina kujjanga mwenna mumadde mwafuna. Muyinza okuddiramu awo. Nedda okusobola okufuna amaanyi agamala kino. Buli omu alina obbanga alina era bwe mumala okwesiibula bwe muti nga mwawukanye buli omu nagenda n'agwa haaga eri n'awa bebi omupya haaga. Oli bebi n'akugamba tofaayo. Ensi muno mweri enfunda haaga bagikuwa oba oli awo ng'obasangiriza babiri bali abaasooka. Twejjukanya. Kale byonna mubiko kati pate nga zeeyongedde. Twatandika shawa ne shawa eruma abasajja. Nze bambuulidde twade mu ebibuuzo bya DNA. Omusajja n'angamba ekintu. Akiradde yaddani mwami Kafeero. Nti ate n'enkifiiringira ku basajja. Edda omwana yagasanga nnyo omuzadde. Like the contribution of omwana eri omuzadde yali nnene nnyo okusinga omuzadde kya contributing eri omwana. Omuzadde ya contributinganga nnyo moral empisa okustreamlining okubeera omuntu obuvunaanyizibwa. Walimiranga omuzadde. Nawulirako guy yesemaya yawasa abakazi bangi bazaala abaana bangi bapakasi balime ng'olima ne mulima emmwanyi ye n'atunda n'ajjako katono nnyo akafiizi endala ye n'agenda n'anywa. Kati nga naye bamugamba nti oyo omwana siwo mu baana bo nga talina kyafiirwa lwansonga nti ekisooka talina kyagenda kugabana ku bibye ekyakigamba mikwano gye oyo temumusibanga oba okitegeera bwenfanga mumugamba ewaabwe naye bwe bamutwalira ewaabwe nga ye amaze omumukola ki omumufunamu oba okitegeera naye kati essaawa zino otandika okuteeka mu mukazi ssente nga wakamusaba ennamba ye y'essimu ogulangule okwana omukazi n'omuwa emitwalo 5 egya data yaman ate ogenda kyatinga ku ki n'omutwala ku deeti esooka n'oyiwa waabiri n'omuwa 2 naawe ne weeteekamu 10 egy'amafuta g'emitwalo ameka 5 mugenda okwetooloola waawo akeezi oba bikisinzira ku bwangu ofune ku kyofunako ng'akamu kitundu kayiise ate n'afunirayo olubuto mutandikira ku conceiving shower shopping enaku zino tebakyazi awo nno nze ne waffe tetuzaala nga tokyadde ontegedde awo n'ogenda mu kukyala okukyala kwafuka kwanjula awo kadde 15 n'obuyiwa n'ogenda mu shopping tebakyayagala kusindika basala basale 5 kitundu ku 7 kisinzira ddwaliro lyogenzeemu akaana ne kavaayo nga kanafuna okatwala mu nassale buli lunaku kavaayo kiremu n'ekitundu ati onywa omwenge ku lubuto bofuwa shisha tonywa ddagala naturally when the breaker is not the right person akaana kanyiga ekisinga obutwaza mu nassale you're not the right breaker kati okitegeero katutte mu nassale bunaku emitwalo ameka omusayi gwakatabangula kalyawo kaakati ogenda omalirizawo akaana ak'emyezi 3 nga kali mu bukadde ago kakati omusajja akufiirako. I relate. Katale ekisinga okuluma n'akimanyi nti omwana si wa musajja naye ayagala kuyita mu process y'abazadde mu bataata abatuufu. Oba manyi nti omusajja si ye mutuufu gwe tobaako shawa gy'okola. Genda mpola. Kkiriza osindike. Bw'otuuka ali omubuuze naye wankolera ki? Obugoye obumu bwegulire. Mukabe gina emitwalo 5 gye wampa mu ddwaliro wannyamba nnyo njikuddize. You know? Njikuddize. I know. I get it. Mugamba mutya makyago olunaku lekansubire nti muli bulungi banafe ababuganda kumbu kye bakyatundiraako okunywa kanera bakutegeeza nti okyasuubira ddala okubanga okeefunira kano kakofi kanusu 200 kano kanusu 1000 nga weenywera ekyokunywa ekijjudde eddekende Buganda wange genda mu maduuka